enfa y'omugenzi tennaba kakasibwa bulungi mbiina maaso awo ngenda bambi kuwate ya Brisha kash mwatu embera emususseeko era nga wenjogerera essaawa eno yeetaaga ssaala zammwe vidiyo ngiina maaso awo ngenda bangi kuwa Eddy kenzo naye mulina naye nga sinaakutwamalo gonnako olwaleero badde njagala sooka okwebaza gwe wenna omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tunaakusubscribinga darling beera ng'osubscribingako na ku notification bell ate tubeere nga bugiro tutekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga sinaba kweyongerayo badde nkusaba ka vidiyo kano kampereka like ate kasobole okuba nga katambula naye nga seerabidde batuteekamu ensimbi hajat kalodo onaakulombera Eddy oba oyina kizibu ki mukwano beera ng'omukonako ate abeere ng'akujjanjaba naye nga nkutwaliddewo omukulu ono omanyi kyategerekese bulungi nti yabadde yeebase era nga teyasobodde keesa ekiro ekyolwaleero mwattu taata we agamba mbwe omwana okuva lwe baamukuba bwe yagwa mu accidenti wuno bamututte mu kkomera buli kimu tekyatambula bulungi era lwe baamusiibula okuva mu kkomera ebintu tebyali bulungi obulamu tebwaterera bulungi so nno abamu bagamba mbu kyandiba nga ayina bye yalya mu bufunze bategeeza nti kyandiba nga bamuwa obutwa lwansonga waliwo n'emabegako awo era abaafa mu nfa y'emu ng'ono gy'afuddemu naye nga kyonna kyonna ekituufu ekinaba kivuddeyo nja kuba nkikutuusako lwansonga omugenzi bamututte bamukebere nga tebanaba kumuzika bakasize ddala kiki ekyaviiriddeko okufaako lwansonga obulamu bwabaddemu bubadde bwakuddukadduka naye nga nkugjeeyo yo ye Eddy kenzo avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga yeebaza buli omu yasobola okumubeererawo bwe yafiirwa brother we Mande era ng'agamba nti omugenzi omukama amulamuze ekiseera amusonyiwe ebyamusobako naye yeebaziza buli omu eyasobola okumusindikira message ezimukanfantinga eyasobola okumubeererawo buli omu eyajja okuziika bambi akaseera kaali kazibu nnyo ddala naye nga bambi yeebaza buli omu eyasobola okujja naye nga Eddy kenzo ye mukugjeeko bambi ate maasawo ngenda banku wa vidiyo ya Brisha kash mukwano ekyamutuuseeko kimulemye okukwasaganya era nga wenjogerera addukidde wa Mukama Katonda amusabe atalabike nga amukyusiza obulamu lwansonga bambi tuzze nga tumulaba engeri gy'anoonyamu ssente kuva eri mu bwakadaama azze ahasolinga naye bambi kino ekyatuusewo kyamukosezza nnyo kyamususseeko ko ye kaakole ki kasabeko naye nga mukwano nkujjukiza obali tunaba kusubscribinga beera ng'osubscribinga kankulekere Brisha wanenga leero mpulira njagala kusabako nammwe era nga kyonna kye ngenda okusaba nsaba Mukama akyanirize emikono gye amina nyalya patirine limwana niri mutuukirivu amina ayi Mukama Katonda wange mu buwombeefu obungi nga ndi mu maaso go nkwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyotuwadde kuba bangi bavuddewo bangi batutte naye nga oyina ensonga lwakifo tukumye nga tuli balamu tukwebaliza ddala Mukama Katonda wange tukwebaza okutugabirira tukwebaza okutuwa Mukama Katonda wange naye nga ndi mu maaso gaye Mukama Katonda wange nkusaba otukumire ddala nga tuli balamu mu kutukuma nga tuli balamu tusisinkana ebintu bingi tusisinkana abantu bangi buli omu n'ebikolwa bye bintu bingi bituwugudde bigezezzaako kutwerabiza Mukama Katonda waffe nanyini buli kimu naye nkusaba Mukama Katonda wange otukuume nga tuli ku ludda lwo otukuume nga tuli ku ludda lwo tufuule bakozi bo tugagawadde abamu tufunye biki tukwerabidde naye tusaba otukuumire ku ludda lwo buli kye tukola tube nga tusinza gwe nga tuweereza gwe kuba buli kimu gwasalawo gwajjawo Mukama Katonda wange kusaba tulongoose mu myoyo gyaffe tusisinkanye abantu bangi emitima gino gyekweka tetumanyi mutuufu yani omukyamu yani naye gobalaba tusaba Mukama Katonda wange buli bwe tusisinkanya mu nsi muneeno buli kye tusisinkanya mu nsi muneeno okitutangaze ebibi obizze wabbali ebirungi bitugoberere tulina ebiruubirirwa bingi buli omu muno mu nsi muno ayina ekirooto ekikye
era tukusaba otukwatireko ku bintu byetuluubirirwa okufuna. Tukuumire bazadde baffe, tukuumire abantu baffe. Tugenze mu mawanga, bintu bingi tuluubirirwa okufuna lwambeera, naye tusaba buli omu atuuke ku kirooto kye. Ayi Mukama Katonda wange, nkusaba otukulembere mu buli kye tukola. Emikono gino gikwata ku bintu bingi, naye nkusaba buli kye gikwatako gibeere gya mikisa. Buli omu mukulembere gyali, buli omu mukulembere gyali, emirembe n'emirembe. Amina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo liitiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweemu ebyafffe ebya buli lunaku, otusuulire ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amina.